bajjagula nebaza Mukama. Okay, kale njagala kufuna kuku Cats and Day ono soka tubuulire naye baba okikubye Nebaza Mukama byonna saala za musumba. okikubye Saala za musumba. kakati njagala bagenda kubanga bakukwasa ekyapa kyo butereeve ebyapa byo bibiri mu manya go era nga si mulala Cats and Day ye kennyini omwami ennaku zino ayambala amakooti simanyi bagava mu ggwanga kyo bagava Germany oba gavaawa. Tulaba tugenda kubanga twegatibwako Cats and Day agenda kubanga akwasa ebyapa bye Prosi abifune bulungi nnyo. Uncle Cats ogamba otya? Mukama obuuzeeko abantu abatulaba amasuuti ekooti ng'oyambala ziri ez'ababedde abaakolamu. bino anko tumwebaze gwa bintuusaako. Naye mbalamusiza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Kuliko omwaka Uncle Cats. Mukama tumwebaza ti omwaka guno yagutuyisizaamu n'atuusa. Sala akapata ennaku zino akaabagagga. Owaayi kapata kano kensinga okwagala. Kensinga okwagala naye nga mbalamusiza mwenna abali ku tumwebaze Godfrey Post abali ku Cats and Day Surveys Limited nammwe abaagala Katonda. Mbalamusiza byapa twayogeddeko n'omukyala Prosi Nantongo Prosi n'atugamba nti essanyu lyalina lya Mwoki wa Gonja. Olwaleero agenda kubanga akwasibwa ebyapa bibiri ebiri mu maanya ge ate nga mukyala muto. Naye tebamusumbuwa batulaba bazogamba omukyala alina baagala akozeemu namwe mugende mumenyeke nga ye. Olwaleero omukyala ono yatandika atya okugula lino ettaka? Yayita mu process ki kubanga si byangu kufuna ettaka naddala okukuŋŋaanya ssente zigula ettaka. Bamu twesuubiza tugenda kugula naye naye katukyasonda ssente zigaanye bangi bali eyo n'abalala bakyali mu process tebanaba kubanga bamalayo. Ne briefly oba kutuyisizaako mu bufunze omukyala ono yajja ddi? Oba oli awo omuntu atulaba naye ayinza okuddamu essuubi n'agamba bw'aba awezezzaako miliyoni ze nga 10 ng'oluusi aba anoonya miliyoni nga 3 asobola okuddamu essuubi n'agamba olaba Nantongo yamazeeyo nange nsobola. Olugendo lw'omukyalo ono terubadde lwangu kubanga era bw'owulidde bwakugambye nti yasooka mu bantu bangi naye ebiseera ebisinga twebaza Katonda nti bw'oba ogenda okukola investment lwakuba abantu bakibuusa amaaso n'ebirowoozo naye mu mutima gugamba wogenda oteeka ki? Oteeka ssente kuba nko tumwebaze bujulizi bungi bw'ozza okola ng'olaba ono yagula ne bamufera oli we yagula awantu yali akagulawo ne baba abagulawo ssente nnyingi. Oli omukyala gwe twawa ekyapa yali agenda nazirikira mu ploti ye. Yalina lubuto. Nange sikikkiriza yenze. Naye omukyala ono bwe yantuukirira nannyonnyola kuba nze mpuliriza. Nannyonnyola byayitamu nannyonnyola obuzibu bwe nambulira ne kyayagala. Kituufu twalambula ebifo bingi naye ne tutuula naye namugamba okusinziira ku kyoyagala nekyowulira mutima gwo kyoyinamu essuubi olabye ota bwe tukola kino na kino na kino kubanga abantu abasinga oyinza okuba oyagala ettaka naye nga toyinaawo ssente za kaashi naye ng'oyagala naye ng'olina entandikwa. Abantu abasinga tebaagala kukozesa mukisa ogwo naye nga entandikwa kintu kinene nnyo nti kikuwa okutandika nosobola otuuka ku buwanguzi bw'ekyo ekintu kyokola ki kyoyagala. Mukyalo ono yatuukirira kuba nasooka nenzija ku kyaki ne twogera naye ne mu olunaku olw'okumulambuza kuba nze bakasitoma bange bonna nze mbalambuza era bwe mmala obbalambuza omuntu ne muwa omukisa okulonda mu bifo ebyo byakoze eki byalambudde. Omukyalo ono twamuwa omukisa n'atuula n'alaba watuufu w'alina okukola ki w'alina otwala naye n'ajja ku ofisi n'agamba butuufu ekifo ekyo nkisiimye nga bulaba ekifo kino naye essente sikola ki siziweza ate nga njagala poloti 100 ku 100 kuba by then essere yali ayina zayisobola osasula ku poloti eya 5 ku 100 awantu wano yagulawo 223 bw'otunuulira nti obuwanguzi abufunye leero mingi. Ne mugamba mukyala Nantongo ekifo kyagala leero kisiimye nti Cats ekifo nkisiimye ate njagala wantu wa kyapa. Ne mugamba oyinako ssente mmeka?
nangamba nnako emiliyoni 23 ndowooza ze zaaliwo kuba infact mu ntandikwa Port nali muguzize miliyoni 4 wonna naye anyonya entuganga nga tukka ne musayirako essente sinakwata ssente ezo n'azireeta ku office n'ayisasula nga deposit yamugirayo ebyapa bye ne tukola agreement infact ne tukyusa n'ebyapa ebyo nga tanamalayo mu mannya ge era ebyapa bino bw'oba obitunuulira ojja kulaba ennaku z'omwezi nti byakyuka dda naye mukyana Ntongo obuwanguzi abutuuseeko atya olwaleero tukola ekintu ekyo lwa nsonga twayagala omukyala ono tumuzeemu amaanyi nti first of all ekintu kyaguze kiri legit, ekyokubiri weekiri era ekifo kino nga bukyayinza okuba amaze ndowooza n'omwaka nga takirambula okitegeera naye ekifo kye kikola ki weekiri nafunako n'abantu abagulana essente ezikubisa emirundi 2 omukyalo ono njogera ntya Katonda babloka nga abandeetedde naye saabiwa magezi kuba omukyalo ono yali yagula ekifo kye kuba kwefuula naye tuzze nga tukwategana naye mpola bwankubira kasimu munnange nkyanoonya kasente anoonya era ne bw'omubuuza ayinza okuba bukyanga agula awantu wano wadde nga abadde alina balansi mbadde simukubiranga simu emuteeka ku waasiwaasi leta sente tugenda kutundawo ng'abantu abalala bakola so kubiza mwenna abali eyo omukyalo ono alina obujulizi bungi ensonga lwaki twagadde omuleeta okumulaga abantu n'abantu abalala bangi abajja ne bagula naye okujja okukola kino olumu tusooka kwogera na kiraya nti si kyatteekwa nti bw'ogula ewaffe ettaka tulina okuteekamu ki tulina okuleeta tumwebaza akukwate abantu bangi betuwadde ebyapa nga tetubataddemu kubanga abantu abasinga baagala privacy naye waliwo omuntu agamba nti nina obujulizi nga tuffe naye n'ekirungi naffe bino tetubikola nti tweraga tuba tuzaamu omuntu amaanyi n'essuubi nti naawe osobola nga bw'otunuulira omukyalo ono essaawa yaleero ayimiridde mu ttaka eriri worth emiliyoni 8 essaawa eno bw'agambye nti ne bw'omuwa 2 takuwaawo olaba okitegeera lwa nsonga nti bantu bangi oli n'agenda ne bamulaga ekyapa infact waliwo omukyala yajja ku ofiisi yange nga baamuguza ekyapa bwe baamulaga ekyapa we kiri kyokka ekyapa kye baamuwa nga kigwa mu kisenyi agenda okuleeta omusaveeyo okupima ettaka ly'ekyapa kye baamuwa nga kigwawa kati omulimu gwaffe guno bangi abagulimu naye abalina amazima babalira ku ngalo bangi abagulimu naye nga baffere toyagadde kyogera naye nga baffere gwe omuntu agenda n'alanga ebbeeyi y'ettaka ng'olaba ntono 5,000 mb'ofune 5,000 tegikola na kyapa ku mulembe guno gwe tuliko 5,000 tegikola na kyapa kakabe kakadde okitegeera naye ono omukyala yeewaayo so officially cuts ekyapa kitwagala kukirabako ebyapa olya ndowooza bwe ŋŋamba ekyapa wano basobola n'okutuga alina ebyapa ebi 2 mu mannya ge bibino biri n'essanyu ndowooza essanyu olaba Uganda Registration of Titles Act Certificate District tuli Wakiso tuli mu Kyaddondo Ssaabasajja Kabaka awangaale tuli mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka eri Kyaddondo era nga block 72 plot 1111 office titles ogenda ne bwogenda ministry ya land oba eby'ettaka bino ebyapa Uncle Cuts how genuine are they njagala otubulire nga bibiri omuntu asobola ogenda nabiverifyinga ebyapa bino omukyalo ono yagula ebyapa 2 era yagula poloti eno 1112 ne 1111 nga bwe ziriraanyiganye yagamba nze njagala poloti mmeka 2 ne nga bw'olaba omukyalo ono bambi bw'oba yagala okulaba ekyapa kino nti kituufu ogenda ku ministry ey'ebyettaka ennaku zino tulina gye bayita waliwo poto gye bakagula osobola okukeberera osobola okukebera ng'osikaninze eno kano akali wano ku nsonda wano obeera ne smartphone immediately neka kutwala awali ennaku zino n'ebyapa bye tulina bibaako maapu eraga kungulu kuno instrumental number n'ebirala ebiraga n'ekirala ekyapa ky'omukyalo ono essaawa zino ebyapa byonna biri mu mannya ge Nantongo Plose PO Box 7244 Kampala era ebyapa bino obuwanguzi wadde abufunye leero byakyusibwa mu Gwakutaano omwaka oguwedde
Essanyu lya Prose lyalina Nantongo essanyu limu. nga tanaba nakola ki Kumalayo ssente. ekintu ekyo kimugumye mukazi wattu nti ettaka lye liri yakola ki yaligula era ebyapa byonna biri mmanya ga Nantongo Prose era essaawa zino ayina ettaka era yayina obwannannyini obwenkomeredde kuba twamuguza ettaka lino ery'obwannannyini lye tuyita private mile land si lya lease si lyaki wabula yalina obwannannyini obwaki obwenkomeredde wadde mbogamba nti kandiizinga omuntu emyaka wanasobola n'otundawo poloti emu bw'aba ayagala gakantundeko poloti emu kakati abantu abasinga bakasita bamala okufuna ebyapa nga tusiibula tugenda batusiibula baako obubaka bw'osindikira omuntu ng'amaze okufuna ekyapa kuba ekyapa kati kino kyayina si kyakusaagisa kyemanyi kyetaaga kuterekebwa bulungi antamu balagajjalira ebyapa olya omuntu asobola okibba n'akikyusa like abantu abamu tebamanyi ku holding ekyapa nti olina okukitereka nga ki amagezi ge nandiwadde abantu mwenna mwandyegombye okugula ku kyapa ttaka ly'ekyapa liwooma kubanga gwe aba nannyini kintu ekyo gwasalawo ekikolebwako gwasalawo n'ekigenda mu maaso ne bw'ayagala kati kumpaako poloti emu akwata ekyapa n'agamba ne bw'agamba nti nina katenti kange kankateeke wano akateekawo nga teri amugaye lwaki otaddewo katenti ku kifo ekyo ekyebbeeyi bwe kityo okitegeera kyekyo bwe buvunaanyizibwa bw'ekyapa naye bw'oba n'ekibanja nannyini ttaka asobola okukugamba tosimbako okwo mmwanyi ekibanja nannyini ttaka asobola okugaana okusimbako ebintu ebimu kubanga bw'owulira erinnya kibanja kitegeeza toyina bwannannyini bwaki kibanja kikubanja okufuna obwannannyini nandikubiriza abantu nti mujje mu companies nga zino ezeesigika osasule ku kintu ekyo mpola mpola ffe ebbanga letulina bbanga lya nkomedde lyetugaba muntu nti kaakati bw'osukka ennaku z'omwezi bweziti ekintu kyo tekikuliiko tuli abantu abawuliriza nze ojja n'onnyinyonnyola n'ongamba mu butuufu nfunyeemu ng'omukyalo no bwe yakola n'agamba nfunyeemu kaddire wano tukoze tutya twesabire ebintu birongooke so katsandewo nga tetunaba kubanga tusiibula abantu yongera okuddamu okubajjukiza estates zaffe plots ezisigadde ziri mu bitundu ki at least omuntu agamba nti kale plot gye tuyina esookerwako tutandikira ku ssente bweziti wadde ate mu katsandewo ffe tuteesa nga bw'owulira omukyala Nantongo Prose yajja ne ssente ze nga tezisobola kumalayo ebyapa bye bibiri byalina naye katsandewo namugumiikiriza mpola mpola okutuusa olunaku olwali atuuse ku buwanguzi yongera abantu okubajjukiza okubabwira estate zaffe we ziri zonna ne plots we ziyimiridde estate zaffe ziri ku nguudo zonna eziyingira Kampala Bombo Road, Hoima Road, Gayaza Road, Masaka Road n'Entebbe Road. Omuntu yenna kye nandi mugambye ali eyo nga wandyetaaze okufuna ettaka yingira mu inbox yaffe twogere kuba buli muntu alina obusobozi bwa njawulo kati ng'ono omukyala bw'omulaba nti yalina ye yali mugezi nnyo yayagala ku Ntebbe Road n'agaane ku Bombo Road okitegeera nga mukama wamuweera ekisawo nawe akola ki wasobola okugwa era mukama n'amuwa ekisa wano bwe buwanguzi bwatuuseeko olwaleero naawe ali eyo nkugamba nti osobola abantu lwakuba nti butasalawo naye omukyalo ono yasalawo n'agamba kangene kino mukama kyakoze eki kyampadde ate n'ateekako ssente abakutuula n'agamba nja zifuna omulundi gumu saa tezandikoze eki tezandifunise kubanga abantu balina ebizibu eby'enjawulo olumu ssente oyinza ozifuna ne zikola ki ne zigenda okitegeera omukyalo ono ebe example y'abakyala bonna abali mu Uganda ensonga lwaki twamulese tumulaga abantu nti tetujja kugamba nti mugagga nga bw'omuwulira byayitamu ebizi mugagga saa zino yafuuse dde omugagga ekintu ky'obugagga kyatuuseeko olwaleero bambi kibadde ekisa kya mukama naye yennyini kwewaayo kubanga mukama ekisa akikuwa naawe olaze okukola ki okwewaayo abantu basomere essimu tulina essimu bbiri zokka eya MTN eri 0772 050551 eyo nga business number yaffe kosobola okubuuza ekibuuzo tukola ku nsonga nnyingi nnyo naddala ezikwata ku ttaka twebuuzeeko tujja kukuyambako ne batuguze ettaka waffe osobola twebuuzaako ne tuba nti tukuwa ku magezi tulina ne ya Airtel eri 0750
192 tulina line 2 zokka ku ofisi yaffe ojja kunsangawo ewaffe tetulina muyeyo gw'abantu nti ono akutwale nze neerambuliza abantu nembalaga wano nawali lwaki tukola ekyo tuteekewo obwerufu oli aleme gamba nti kuba in fact kaŋŋambi ne kino abantu weegenderezenga nnyo oba ogenda okugula ettaka nannyini kampani yonna aba nga tali ku ttaka eryo olina emikisa mingi nnyo okumala okusasula oli nagamba sinze naguza awantu awo kuba ajja kubuuza wandabako nga nkulambuza nga kituufu tewamulaba naye ng'alina ettaka n'ebyapa biri mu mannya ge okitegeera babuloka be bakuguza naye nga serezo zigenze ebintu ebize mu bantu bangi nnyo so bw'otuukanga ku ofisi yonna ogenda okugula ettaka fuba okulaba nti nannyini ttaka yakuguza ate bw'obanga tonnasasula ng'omaze okugula ettaka fuba okulaba nti ekyapa kyebakuwadde bwe kiba ekiri mu mannya go sooka okivalifayinge kuba land offices nnyingi nnyo ebyapa bino kino si kyekiraga ekyapa ekipapula ekyapa kino olina okuba nakyo nga land office kiri already ki registered jjukira nti ffe tuba ne kopi eno eba kopi kati nga nantonga ebyapa bino byayina zino copies eziva mu kyapa ekituufu gavumenti kyekola ki kyeyina bino oli ne bwabitwala Godfrey n'abisuula gwe situe ettaka lwesigala okola ki osaba busabi special nga bakuba bino ebyapa era nga biri mannya go oli ne bwabitwala bino ebyapa n'abibba kizibu nnyo okuleka ono omukyala ng'avudde mu nsi ate ne bwava mu nsi ba beneficiaries situe basigala bakola ki baganyulwa mu kintu kino kyaleseemu so abantu mwenna mubeere vigilant nnyo naddala ng'ogula ekintu kye bayita ettaka jjukira Uganda ntono okusinziira ku bantu betukola ki betulimu ate yo teyeeyongera bugazi kati gwe tunuulira wano omukyala yakagulawo mwaka guli gumu naye essaawa zino ne bw'omuwa ssente meka takola ki takuwaawo bwe yajjira okugulira wano waaliwo ennyumba emu yiiyo naye awantu wonna bazimbyewo bwe njogera mu estate eno we yajjira okugulawo mwalimu poloti nga ziweranga 5 tewali wadde ate gw'ogenda ogamba nti kankugule essaawa zino ajja kudiimula ssente ezitakola ki so mu byonna kirungi nnyo okuba nti osalawo mangu ate kirungi okwekwata kampani ng'okoze eki ate n'okusaba mwesige Katonda kuba Katonda bw'omusaba akulaga ekkubo ly'olina okukola ki ly'olina okukwata. Office ziriwa? Office yaffe eri Matugga wokka ku 11 bw'ova Kampala ogamba nviramu ku Zebra osobola okunkubira essimu ne tukona ku kola nsaawo ekyokubiri osobola okuba nti okozesa Google Map otekamu Butesi Cats and Service Limited kintu kyalinye bakuleetera ddala awo wenyini wetukola ki tuli ku mikutu gyonna egya social media osobola okufuna kale toyanzege awo omukyala Prosy tuno ekigambo kimu ekisembayo osooke nga tonasiibula ebyapa bisooka obikwate kagambo akasembayo nze neebaza nnyo Mukama ku lw'obulamu bwa Musumba Bugingo n'ekirala nti abali eyo mwenna mwesige Mukama musabe nga bwe mukola tewali kitasoboka Musumba Bugingo mwagala nnyo ne Mami Susan Makola Mukama abakume abawangaaze era abantu bonna abali eyo mbakubiriza tuweeyo tuzimbe Pentagon Mukama agenda tuwe ebiduka tujja bipakinga ku parking ya Pentagon Mukama mwenna abawa omukisa ababeera ku social media apps zonna njagala nange okwebaza Musumba ne omukyala Susan Makula nti bakoze kyamaanyi okulaga abantu ekkubo ettuufu omuntu lyalina otambula nebaza Musumba waffe oyo nti enjiri gy'abuulira zizaamu abantu nga bano amaanyi osanga omukyala ono gye yali nga bambi tannalaba ku kigambo kya musajja wa Mukama ng'oyo yandibaye tafuna bintu nga bino so twebaza Musumba oyo okuba nti example nnene nnyo eri abantu mu nsi eno era Mukama amutuwangaalize amutukuumire n'omukyala Susan Makula Mukama abawangaaze era abawa omukisa nganze Cats and Deo nange byentuuseeko Kananiland eyo nti ebadde nnyo gyendi nti Musumba akuyita nagamba Cats kola kino ne mwogeranga abantu ye muntu awuliriza in fact mu basumba bonna bendaba ku nsi musajja wa Mukama oyo muntu alina omutima ogwagaliza kwa ebintu bino eno abasumba abalala batayagana bantu bali mu kyaki yekulaakulana ozo bira tumwebaze so
Mukama Musumba akuwa omukisa akuwangaaze naffe gye tuli eno tukola okulaba nti tetuswaza linnya lyo ate tetuswaza kyaki yaffe. Kale tuyanze gendowooza nze mbawadde esooka kwate ku bya palaba essanyu gwe eriri awo. Congratulations omukyala Nantongo Prosi asobodde okubanga afuna ebyapa bye. Nawe omuntu yenna tulaba ng'oli eyo naddala mu abali ebweru tebabafera jangu mu Sandeo Surveys Limited ojja kubanga ofuna ekyapa kyo osobola okubanga weeyagala nga nange bwe neeyagala nga n'omukyala Prosi bwe yeeyagala nga bwe mulaba ebyapa byabirina saawa zino landlord nagaga gambye wano ne bemuweereza obukadde 2 tasobola. Kukyoba okola kuba ku simu zaffe zolaba ku screen oba jangu ku offices zaffe ezisangibwa wano Matugga osobola okubanga wefuna ekyapa. Nze Godfrey tumwebaze nga ku kamera omusajja omufaazo mu paatiri abaddeko sigenda babulya linnya lye naye nga tuba tusinzira eno Matugga olunaku olwaleero oba oliawo nja kubanga ate ngenda mu estates endala sobola okubanga mbalaga biki ebikwatagana ku ttaka na biki by'oyinza okukola okulaba nga wefuna ekyapa oba ettaka lyo. Kambasibule wano subscribing agenda ku YouTube osobola okubanga osubscribinga Sandeo Surveys Limited YouTube kwetuli nnyo ate ne bw'ogenda ku tumwebaze Godfrey ojja kubanga ondaba bulungi nnyo. Kambasibule wano mbagaliza omwaka omulungi mbeere bulungi. I sign out.